Ngeno wefude ekirala ku social media. Atenti. Owagira timu kimu owagira political party ki? Nze mpagira buli political party eyekulembeza ensonga z'abantu. Bwebanga okimanyi political party yo ekulembeza nsonga ziyamba buli Munnayuganda owa bulijjo, then gwe mpagira. Bwebanga gwe oli ku na mbuto zo gwe tukwatagana. And I've made that clear for the time I've been, airing out my voice, regards to certain things that are happening in my country, the affairs of the country as an overall. Okay. Yes. So, like Bobby Wine wakubira agenda oyimbe ku event ko Larry's ogenda. Nino soka nekirowoozamuko ge mazima because nabadde nsazeewo ngazo omuntu personally. Neme kulagas, I don't want people abantu abamu basalewo kuba nti azawe. Sagala nti kuba nti neteekawo nti ndi muyimbi nina influence, but mulimu abantu abakwagala ennyo ng'ali willing okukulaba nga agoberera buli kyokola naye nakikola. So njagala buli omu yeesalirewo okusinziira kikyawulira munda ye. Bw'oba owulira ng'omukulembeze oli byakugamba ne byateesa bikwatagana n'omwoyo gwo oba n'engeri Uganda gye wandiyagadde efaananamu ekweyagaza, then gw'oba olonda ekitegeera. Weewaawo ze kati feezi eno gye ndimu ndi mu mulembe gwe nandilowoozezza nti okusinziira ensi speed gyetambulirako n'ebintu engeri gye bikyukiramu, twandibadde nga African countries tuwanyo omukisa abantu abato oba abaana abato nga nze Azawi, nga ggwe, ng'ono omwami ali emabega wa kamera, oba ng'omuntu yenna nga Kyagulanyi, kubanga tukyalina amaanyi, tulina abantu abatukkiririzaamu n'ekirala tulina ennyonta eyo okukola ebintu ebyo ebibadde bitakolebwa oba ebibadde bimanyikiddwa nga stereotype nti kino kimanyikiddwa bwe kiti nti we don't deserve more. Like ffe twebaza nnyo abakulembeze baffe gye batukoleredde ddala kati wano waka wensibuka Uganda eddembe lye batuwadde buli kimu babekiza sure nti zaidi nsobola ogenda eggulu n'enkuba sho nga tewali aŋŋambyeko n'enkomawo. Tukyebaza nnyo naye ate nze njagala okigeraageranyaamu nga okira ku makya n'ozaala omwana ate era n'oteekamu obudde ne commitment omulabirira okitegeera, kubanga nze kino mwe nkiraba kubanga nze bwe mpulira abantu nga boogera nti tubawadde eddembe tubawadde tugyebaza ddala nga nze ndabira ddala sisobola kubeera mu nsi ng'erimu lutalo sijja kulimba era tubeebaza aba making sure nti we live in a very peaceful country. Naye njagala omanye nti bw'ozaala omwana woba ozadde eddembe making sure eddembe lyo ligenda ku ssomero, lirina ekyokulya, lyambala, linywa amazzi agatukula, lirina amasannyalaze, lirina having access to technology and innovative opportunities okitegeera. Naye bwe tunaabeera ku kino ensi yaffe tejja kutambula kubanga ensi gyeraga mugiraba. Fe abavubuka twetalidde nnyo mu bintu ebya technology, ebya entertainment, ebya creativity, innovating, okuletondawo ekintu kye tutabaddeewo. Naye tujja kwesanga nti abakulembeze abatukulembera every time bagetinga chance ajja kwogera ku agriculture, ajja kwogera like mind yaffe yakyuka dda. Badde nsaba abakulembeze mugoberere nnyo ebintu bye tulaga okwagala bye tulinamu nnyonnyo interest ffe ng'abavubuka ekitegeera nti twagala nnyo ebintu ebikwatagana n'okukera ku makya. Oli videographer gwe kati omwami ono omulaba ali mabega wa kamera, gwe oli mukumpa interview, mwenna mulimu eno field ate mulimu abalala babagoberera. Waliyo Abazawi ab'enjawulo, waliyo abasambi b'omupiira bangi, waliyo abaagala okuyiiya technology ow'enjawulo, maybe kino kiprocessinga waste nekimutaninga into energy, kiri eno kikwatagana na coding, ebintu biti like ebipya like ideas empya. Ffenna tugenda kubeera abalimi b'amatooke, ebintu tetubitegeera okitegeera kubanga bazadde baffe bye baalimu, kati ffe interest zaffe ndala nnyo. Kyekyo lwaki twetaaga omukulembeze ali relatable naffe kubanga ajja tuwuliriza. Naye bwe tubeera n'omukulembeze nga ye tatukwatagana naffe era tojja kulabawo eyo gap lwe munaamusisinkana nga mu story time n'abanyumiza mukyenda mu guno mukyenda ate si nti emboozi eyo mbi nnungi naye ffe tetubitegeera ebintu ebyo. Nze kubuulira tetubitegeera. Ojja nakuŋŋamba omwaka ogwo ŋŋambe like what the fuck is this okitegeera. Twagala ebintu bye tutegeera bye twagala. Emboozi ekwatagana n'abazadde baffe abatuzaala, iffe ebintu byaffe n'obwongo bwaffe buli walala. Bwe mutya nti ono omuntu aliko tasobola
then muwe chance mu guiding ekitegeera mulage nti kale ffe tugambye tekisoboka abavubuka bakkiririzaamu gwe, which is the biggest population, kati katukulage katukuyambeko wano ne wano rather than okuzibikira kubanga kirizagaana obukulembeze bujja kyuka kitegeera bukyuka ne bwobeerako emirundi emeka bukyuka. So ffe tusaba muwe abaana abato omukisa, abaana abato omukisa kuba abakola bebajja ffe balina chance y'okukyusa ensi yaffe oba neyo age neyo commitment neyo hanga mwe birungi byonna mbirabye. Ekitegeeza ne bakuwa akawumbi aba NRM toyimba okusinziira ku ngeri gy'otunnyonnyola. I don't like because mba mpuliranga kubanga saagala baba ekitegeera ate nze ndi mukyala ki wa mazima oba kati bwewaawo waliwo omuntu asobola okikola nze saagala nkukolere nga just nsuulirayo gwa nagamba nga tekiri real kubanga nange saagala ku attractinga energy eyo ekitegeera ondye ssente zo nga eva buli kaseera okola emirimu gy'olina kumala kunzijukiza ekitegeera nti bana twakuwa ssente zaffe kola kino ne kino ne kino ekitegeera nze mba njagala nenkola n'omuntu oyo nga nzimukkiririzaamu bo nze ndabye tebasobola okukola for the time I've been on earth kubanga sirabangako bukulembeze bulala era amanyi kyebasobola okukola era tubeebaza wabayinza obeera ne bagamba tetubeebaza bannaye basebo bajjajja mwebale banaye mwebale gye mukoze tewali mulala asobola kikola naye essaawa era tusiima nnyo nze lwakuba nyumye nnyo sobola fukamira mu nfuufu ne banaye mwebale tuwa eddembe mwebale otuwa ku ssente n'ebirungi ebitonotono bye mukoze naye kyekiseera muwe omuntu omulala akkiririza abantu gwe bakkiririzaamu chance tetwandiyagadde ebintu bino eno bituke kaseera nga bya ekitegeera ba Eddy Kenzo bali eyo abaganda bange bali mu kunoonya ssente era nze nkankulire bino byonna ebinaggwa ne bwe buli baddi even if it is not 2026 bajja vaayo bajja bagamba ffe twali mu kuyiya ki ssente ya famire yaffe era obawagira bw'oba wa mutima munafu kati nze oba oyagala nkwebeki bw'oba ng'olina enjalayo nze ate sikunenya kuba first of all ekyokola si musango ekitegeera so nze buli omu bamukuza mu ngeri yanjawulo so kati nze nasalawo okugamba nti abantu bano eno abasajja bano n'abakyala bano katubaleke bayiye ekikumi according to bigambo gwe byogera olinga agamba nti kale wadde Kyagulanyi akubidde nakubira essimu oba tonna bakufuna gundi oba clear gundi okuva mu bantu bo oba like tugeze songs have been has a record mover oba tosobola genda performing. No, by the way they're very okay with it. This is a personal decision. If you know me, you know I like that guy. Bobo manyi nze mwagala nnyo even before I even came into the music. Why? Because I relate to him very much. Kati for me alinga testimony eyenjawulo mwe mwali mulabeko omuntu omulala alina testimony ey'ekikabo ekityo n'ova gy'ovudde n'ofuuka ekintu bwe kityo so kati nze kyekirwaki I relate to him in so many way abasigadde nze sibategeera ekitegeera abakulembeze abalala ababadde bakola bino nze simanyi balwanyi nti n'omulwanyi naffe twaliko mu nsiko kati kyagiyitamu nkitegeere sibimanyi naye kati ye engeri gyali mu ndongo nange okusinzira endongo gye nzije n'okuba nti nsobodde okumakinga sure nti nzijjawo eri stereotype nti okubeera being a musician it doesn't just stop at that. You have to be very well, not even well versed olina okuba nga osomyeko n'ogenda n'osoma bw'oba ofunye omukisa n'ogenda n'osoma endongo n'ogikuba but still nga you are educated at some level. I can't say I'm a top like elite okitegeera no but sijja kugamba nti sagendako okusomero era abantu bange bameka sure nti omwana oyo agenda n'asomako era still nga songs have been have a record label mumba ekkubo lino ly'okwata lyotera okukwata kozi tukulaba ku social media olaga nti olagira ddala nti oli the other side of NUP nti tekina ngeri gye kigenda ba affectingamu bonga record label muva nawe ng'omuyimbi nga kigenda ba affectinga batya politically how
I don't like that. I think that's the thing. That's a question you have to table to them, not to me. Because for me, when I'm doing this, it's not out of chasing clout, but it's out of genuine patriotism that I hold within my heart. Being a Ugandan, a Ugandan a child, a Ugandan, so kati bino si byabampaane era ze kankulireko era singa abantu baffe abatukulembera bali bakola ebyo twagala singa nze omwajja nagamba naye weewaawo basajja bano balemereddwa nekino baakimaliriza nekino naye baamalirizako kintu kimu kyokka ebisigadde ne batusuulirira ddala kati nze mukama mpadde omukisa nti nsobodde okuvaayo naye waliwo baganda bange bangi nnyo abali eyo nga tajja funa mukisa guneeno naye ate nga weewaawo singa wabaddewo foundation eyo at least ko gyakwatandikira ng'ensi nti ye mubeereramu wandibadde osanga embeera teyandibadde mbi nga gyalimu kati abaana bangi abali intelligent singa wandaba like 5 years ago oba 6 years ago mu get out nsobola kikkiriza nti I can wake up one morning and become who I am nga tosobola kikkiriza kati gwe imagine abaana abalala b'enjawulo abali eyo so buli mwana omunnayuganda alina okuweebwa omukisa and your responsibility at least katono oba akatundutundu akatandikibwako abakulembeze baffe bandibadde bakatuwa then ebisigadde ne babirekera omwana ne family emukuzizza chief government wa make sure essomero bweriri emirembe weegiri kino bwekiri kyabwerere oba kireno bwekiri tukuyambako half oba nekino bwekiri bwova ndodda waneeno then mwabazadde make sure nti omwana wammwe alina kyagizeriwo kubanga system zino zetukuyetinze aziganyirwamu olabako ka video nga bagamba mboli lubuto mbadde mbiraba naye I'm not. You're not pregnant? No, I'm not. Banne katambula nnyo ku social media nga baganza afunye olubuto. Nedda, I'm not. Ogeze ne ku bbina. Just webaza Katonda tufugyemu ka weight but Siri, I'm not pregnant. Okola di BBL. BBL. Temunvumye ebbina naye. Nedda, ebintu ebyo mbitya abatanayinza nga bemuda I like being real, natural. Kale ze kimpa emirembe, that is naturally who I am. Weewaawo abantu baganda bange ab'enjawulo basister bange both they can cross that line which I am okay with buli omu oli wadde mbekola kyoyagala but for now nkyali bwenti unless otherwise nga balina omuntu gwolaba eyo omusajja gwolaba emboozi sagala ginyumyako bakumenya omutima oba mukazi gwe yakumenya omutima munveeko emboozi z'abasajja tozagala zinyumyako nedda it's a thing that I keep private singa nali nkyogerako nnyo singa ebintu byange biri mu social media ate mwe mutemusaasira anti gyobamanye ennaku zino abayimbi bavudde ku nzijja baproposingira kati mwe abakyala ebimuli ebito byetukyayinawo kati ekyobalina okumanya sisobola kubeerawo nga ku ngeri gyenfaanana embeeraawo nga sirina akawondera okitegeera naye nkujja kikomyawo oli smart bulala mwebale kusiima simanye nonkondo eno eno stepa bagita azawi stepa bagita zampata stepa si nkondo naye nkondo yeah this is something my stylist is introducing me to and I'm loving it simanye ani stylist wo bamitana na Carlos. Yeah, so yankolako everything that you say. Okay, utukulabye wakuseimu not kuba endongo zonna ndongo gyotukubye waneno kusemi yaje. Yeah, okujjako Masavo ye Banga Boy but abaliwo nga tandika journey yange ng'omuyimbi mujjukira bulungi nnyo my first song was Queen Amino and it blew up enzizaako repeat it love it party mode nezizaka remember slow dancing that is all kusame and I nchite City abadda manja but me and him have like a special bond. It's not like the usual one like twa connecting in the job that we do or in the talent that we share which is music and creating music and we were able to make amazing records together and being that today lubadde lunakure ng'afuna mukyala we gwe mulabye omulungi badde n'okubeerawo because tewali in African culture tewali
celebration ebeerawo nga tekuli ndongo. Yes. Eva tulina okuba n'endongo. I had to be defined by okuba nti ffe, we are very celebrative people. We party, and that means music, drinking, dancing, and eating. So I had to be here. Mukubire endongo gye yankuba naye agiwulire nga bwe yaginkuba. Olina kyogedde awo n'ogamba alina engeri gye yakuteeka mu vibe wali webase simanyi nga vibe teriiwo. Experience. I remember that day I went to the studio. I didn't nasagendayo nga malina kyengenda creatinga, but like I had like a little idea of what I wanted. Naye nali simanyi nti lunaku olwo nagendayo ngenda vibe mu studio nga creatinze one of my biggest records, Slow Dancing. Najja nga vibe omanyi nga buli muyimbi kino akimanyi vibe netakwatirawo. So neba kalina entebe gy'alina nayo. It's a very cozy couch mu studio awo. And I laid there, nafuluma wabweru nembeerawo yali aleseko kibeat nga like a skeleton of the track. Netandika okuyiya ebintu mpolampola nga bwanyambako ne wali, and before we knew it, saawa zagenda okuba nsaawa zalinga 11, 12, but zaweza saawa 12 nga tukubye Slow Dancing, and when we released the song ne muliwo okwagala kungi nnyo. Okay, tuogere ku Lost Files. Yeah. Why Lost Files? Yeah, kino mbadde nkyogerako eno project, because what I'm going through right now, I've entered a new partnership with Swans Avenue. So I had to make sure that all the music that I made within the period of the first partnership, Molekayo, that was the Lost Files. Some of the songs on that project, zali zambula nako nga simaje ziri ebiseera ebisinga ennyimba ezo twayagalanga ozisiivinga to filter them to come onto the albums that I've been releasing, naye nga tezikola ki teziyitawo paka bwe namala okuva, because for now as per ebbanga eryo lyonna I think I've released like 4 albums. Kuliko Lofiti, kuliko African Music, kuliko Sankofa ne Swans Avenue All-Star album. Bibyo byonna mbadde part of it and creating music, some with my fellow artists, and endala zibaddeko nze ne baproducer ab'enjawulo ne Julius, just random people. Yeah, so mbadde nina okumakinga sure nti music muleka mu eyo first phase, so that journey empya gyegenda otandika na bintu bipya na ambitions empya na achievements empya na goals empya. So that's what's up with Lost Files. So what signing a contract? What renewing your contract? Yeah. Yeah, a multi-album contract. Oh. Yeah. Kuliko nyimba mmeka kweyo? Kuchi? Lost Files. Kuliko 7 tracks. Yeah, kuliko nyimba 7. So far, zona tuzitadde. Yeah, ngenda kuba shootingira videos zimwe ez'enjawulo. Before this month ends, I think I'm going to drop one more new video. Yeah, omwaka tugubalira awo.